The East African #1 rich boy, the East African nambari moja, East African girl them sugar. Eddy Kenzo Akoze atakide so agikubye n'agikuba ebikazi bifukamidde wansi ne bimugamba nti myama agwerema yafiirwa byonna nga bimukwatako mu kiwato ne bigamba gwe nno abatomera naye nga te baaba osabula. Kenzo akubye ettaki ku wansi yonna ku ttaka. Gundi yagenda n'agikuba kamiiri n'agikuba naye ku ttaka, palaso n'agikuba ku ttaka. Kenzo ate kyayitiridde bimaama byagambye nti tulabira kuki mpola mpola ono musuuza bambi si wa bulijjo bwe kiruma nno ogenda kwetuga kubanga ono Kenzo mukambwe ddala. Tusookeko tugende ew'abasiponsa baffe aba SBM abakutuusako ebizigo eby'omulembe kwogata perfume zonna ez'ettabu then tusobole okuba nitukomawo. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Oh yes, mukulikeyo mu bulango bw'abakama baffe atubaniriza ku mikutu gyaffe ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso Naman Rich Boy Maxud Junior made in Uganda. Mwebale kuba nti mutambula naffe ebbanga lyonna tubatumiddeko bakyali baffe bali mu Uganda n'ebweru bw'eggwanga. Mwebale kuba nti mucapa mpola mpola bwe twogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Kenzo Akoze enzaalwa ye Masaka yasobodde okuba nti alumba ekibuga Istanbul Turkey nasobola okuba nti akola ebyafaayo ebirala. Eddy Kenzo Akoze buli lunaku agenda mu maaso n'okuba nti ateekawo record, agenda mu maaso n'okuba nti asettinga record, agenda mu maaso n'okuba nti akola ebyafaayo mu music industry mpola mpola. Kenzo yagenda mu Istanbul olunaku lwali lwakutaano, I think olunaku lwali lwakutaano yagenda mu private jet mpola mpola. Saturday nasooka ayitamu mpola mpola. Yabadde ne show luva okwaya, yabadde ne show ey'ebyafaayo. Kenzo yalinnye ku stage zabadde essaawa 4 ez'ekiro nga show emaze okuba nti eseringa out. Mpola mpola n'alinnya ku stage n'atandika okubakalakata hit after hit after hit after hit, ennyimba nga 10. Yasoose ne stamina tracker n'agenda mu maaso n'okuba nti akuba mpola mpola n'akuba tune ebyana ne bitandika okuba nti byesomba. Kenzo yabadde anyumye okufa obufinga olabira ddala African star. Yasobodde okuba nti atuuka endulu n'ekuba oyo guy yasobodde okuba nti atuuka endulu n'ekuba. Kenzo awo kyo kibu kyakubye muganda wange, kizibu kyakubika nti abantu kizibu nnyo okuba nti obaoliawo bajjula nga bwe yakikoze. Omuvubuka yasobodde okuba nti akola ebyafaayo ebirala. Uganda eri blessed okuba nti erina abayimbi essaawa zino ebagenda maaso okuba nti baagalwa. Bannayuganda basobodde okuba nti batambula. Mwebale kuba nti muwagira talenti zaffe kubanga buli woogenda eshow z'Abannayuganda zonna eziri outside Uganda zigenda mu maaso n'okuba nti ziri successful ate ebutaka kuwaka kiyitirira. Kenzo yatuuse ku stage obwana ne bumugamba nti nno twali twakusuubya dde byesopata byespina n'ogamba mbodduka mbo biki ebyo twagala kulaba. Batugamba nti Kyera Gashumba yakuwoomera ebyana byavudde ne bimwezingako ne bimugamba nti mu mpale mulimu ki, ne bitandika okuba nti bimupimapimaawo. Ekyana ne kimwesibako ne kimugamba nti no matter kama ni mbaya dola zonna zonjagala nzikuwa okusobola okuba nti obaoliawo onfuna. Yabibebye ebyana ne bigamba nti mwe
ne bigamba nti gwe bulijjo tusubira mpola mpola. Kenzo y'omu ku bayimbi kkiriza obagana. Kenzo y'omu ku bayimbi botasobola kuba nti oyisaamu maaso. Kenzo y'omu ku bayimbi aba East Africa bagenda maaso n'okuba nti obaolyawo bakuba ebivulu ebisaawe mu nsi ez'enjawulo. Oyinza okumugeraganya ku musajja nga Diamond Platnumz, oyinza okumugeraganya ku musajja nga Dr. Jose Chameleone, abasajja balinga basatu mu East Africa. Oyinza okumugeraganya omusajja nga Harmonize. I think they are four. Nti ne Harmonize mpola mpola batambula almost mu ligi yemu mpola mpola. Kenzo olwatuse mu Istanbul baby ne bumugamba nti yes wewe onafanya fujo kwa Uganda kati sawa zino jangu tusobole okuba nti tukikolako. Yes yasobola okuba nti yefunirayo mbu akaana akageze mu maaso n'okuba nti kimalako era ng'okukalakata omukulu mbu yakalakase bulungi mpola mpola n'agenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo anyumirwa. Eshenu yabaddemu buli muntu abakolomu abaddemu abaddugavu n'abazungu abataki nsubira mubalaba temujja kugamba nti yagenze kuyimbira mu community ya Uganda yokka. Abataki mubalaba abazungu basalako nga African Star agenda mu maaso n'okuba nti akuba endongo. Kenzo waddala katusome ku bubaka obageze mu maaso n'okuba nti obaolyawo obuwandiikibwa ku bintu bya social media. Tugende mu maaso tusoma mpola mpola. Anyono bamuyita Brian yagambye n'agamba continue with your word big talent and this is the talent. Continue with your word big talent and this is the talent. Genda mu maaso n'ekigambo kyo ekya big talent and era talent yeno ddala musuzo obaolyawo gy'olina mpola mpola. Princess Chantal Biyinzika, Princess Chantal Biyinzika, enjoy your life, Papa, and you're so blessed. Genda mu maaso n'okuba nti onyumirwa obulamu bwo baba. Papa oli wa mukisa, oli blessed ebbanga lyonna. Bamuyita Princess Chantal Biyinzika. Ono bamuyita ni Reverend King. Reverend King, you are blessed. Big up on yourself, Reverend. Maggie Kenzo Holiki yavudde n'agamba nti much love papa. Mpola mpola nawereza Austin yavudde n'agamba nti thanks Istanbul for supporting our one and only. For sure we can't thank you enough. Thank you, more blessings our lovely papa Eddy Kenzo. Mwebala nnyo abantu ba Istanbul okugenda maaso n'okuba nti mulaga Dirisa Kenzo omusuuza omukwano. Mwebala okuba nti mulaga abayimbi ba Uganda omukwano kubanga buli muyimbi agenda ojjukira ne New York yakavaayo yagenda mu maaso n'okuba nti agikuba mpola mpola. Abantu by Istanbul, big up on yourself. Douglas Sunday yavudde n'agamba the brother is a true definition of God's blessings. The brother is a true definition of God's blessings. Nti ono w'Oluganda y'omu ku bantu obaolyawo obanga onoonya mukisa gwa Mukama, ono muvubuka kituufu alina omukisa gwa Mukama nti obaolyawo ali blessed. Kenzo waagendedde mu Istanbul obaolyawo ng'abasajja ba people power bagenda mu maaso n'okuba nti bakola obukuukulu nga bagamba omuntu mbu teyavaayo kuba nti aboogera nga bagala musira kikookolo. Ono omuvubuka agenda mu maaso n'okuba nti breaking chains nti buli gy'agenda agenda mu maaso n'okuba nti agikuba si kuba nti oba ki kikulaga nti obaolyawo this guy is blessed. N'ekirala kyenyinza okuba nti njogerako ku sheno abantu bateeka politics ebbali ne bagenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo bakkiriza kye bakkiriza. Kino n'ekibuga kya Lumbuye omukulu owa people power nti musajja wa NRM yasobola okuba nti ayingira kino ekibuga n'akiteeka ku ttaka. Kino ekibuga Istanbul kya Lumbuye era nga Lumbuye bagenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo bamukabira mu kibuga kino kyennyini ettake mpola mpola. Kenzo asobola okuba nti amulaga nti gwe byogenda mu maaso n'okuba nti onvuma ogenda mu maaso n'okuba nti onkyayisa abantu ogenda mu maaso n'okuba nti oteekawo embeera nti obaolyawo temuli supported nga bogenda mu maaso n'okuba nti olaga kino kikulaga nti obaolyawo abantu batambulamu dda n'obulamu bwabwe era ng'abantu bakkiriza mu democracy. Tobeera tosobola kuba nti odimandinga democracy nga toli democratic. Lumbuye yavaayo n'agamba naawe era enkolokoto nti abaana ba Istanbul bagenda kuba nti baboycottinga Shira Kenzo kubanga teyagenda mu maaso nakusobola kuba nti agenda standinga n'okuba nti awagira abantu ba bulijjo. Omwana yamugamba nti tolina
tolina byongamba omwana yamugamba nti gwe tolina byotugamba leka nkulageko Kenzo yayigidde ettake ng'ensi yonna emulindiridde okuva ku kisaawe yatuuse mu Istanbul ekibuga ekyo ng'abantu bamulindiridde basazeko okulaba ku African oba East African Giant. East African Giant yalinnyeewo Endongo n'esabula era kyesimanyi oba lumbuye kiki kyasobola okuba nti ayogera ku ekyo naye ng'ate kyemanyi nti oba oliawo ajja agenda mu maaso n'okuba nti era ateekawo propaganda y'omu ku abo abageze mu maaso n'okuba nti balaba sheeyo. Yes, alumbi y'omu ku abo abageze mu maaso n'okuba nti balaba sheeyo era nga Kenzo yasobola okuba nti akubira ddala endongo kweyo. Simanyi kyagenda kuba nti ayogera, simanyi kyagenda mu maaso n'okuba nti akola naye ng'ate byebyo ebyafudde mu kibuga Istanbul mpola mpola byebyo ebyafudde mu kibuga Istanbul nti kyabadde kikambwe kyabadde kijjobi kyabadde kya ttabu okulaba omuyimbi Munnayuganda ng'agenda mu maaso n'okuba nti asetinga record. Omuvubuka ono atamumanyi muzaalo ya Masaka yasobola okuba nti ayingira music industry omwaka gwali gwa 2007 mpola mpola n'agenda mu maaso n'okuba nti arecordinga akayimba akaasooka bwe kaakwata yasisinkana omusajja amanyikiddwa by that time Yiyamoze yali wa ttabu nnyo. Kenzo asinkana Yiyamoze ng'Yiyamoze alyango omusajja ono ng'agenda maaso n'okuba nti ali ebikomando yali mistreated ekimala n'atambulamu mpolampola asobola okuba nti ave nateete okugezako besanga nateete n'asobola okuba nti atambulamu kusobola okuba nti anoonya obulamu kwe kusinkana omusajja mukulu amanyikiddwa nga Mickey Wine. Mickey Wine naye n'amuvugamu awo speed jjukira Kenzo yali anoonya Bobi Wine okusobola okuba nti bakola oluyimba yanimba Bobi nti asobola okuba nti amubeezawo n'amuwa muto amanyikiddwa nga Mickey Wine. Mickey Wine n'agenda mu maaso n'okuba nti bakola oluyimba ne Kenzo yoga n'agikuba era nga Mickey Wine mutuwa ez'ejjinja yasobola okuba nti amistreatinga Kenzo newankubadde ng'ate Kenzo tamwejjusa kubanga yamuwa opportunity okusobola okuba nti ashininga. Yanimba bwe yavaako omuvubuka ono yagenda mu maaso n'okuba nti akola stamina wano nno amazina ge baayiya ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Ronnie Stamina gagenda maaso n'okuba nti gakwata era nga stamina yafukira ddala ensonga ey'ettabo. Teyasobola kuba nti akomawo yagenda mu maaso n'okuba nti akola ebyafaayo nti yali yakola stamina President Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo yamusaba okuba nti akozesa stamina as a theme song mu mwaka gwa 2010 mu kampeni ezaali awo era nga Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti alinnya ku stage n'ogenda mu maaso n'okuba nti akuba Bannayuganda endongo era nga Kenzo yasobola okuba nti afuna ssente pitirivu era nga Range Rover yagifunako olwo mu kampeni ezeezo mpolampola kweyo kwaliko omusajja mukulu amanyikiddwa nga Big Eye nga tuvudde awo Kenzo yasobola okuba nti afuna breakthrough mpolampola Kenzo yagenda maaso n'okuba nti yafa Bannayuganda basobola okuba nti bamukkiririzaamu yakola ogenda kunsa concert bannange turn up yali yattabo ddala era nga Kenzo kyamulaga nti oba oliawo ebintu byagenda maaso n'okuba nti akola bijjagenda maaso n'okuba nti bibeera successful. Omwana yagenda ku Kyadondo rugby ground neyepimamu mpolampola n'agikuba n'agijjamu omuntu yasookera ku Equatorial Parking n'akakuba ezasooka n'akajjamu omuntu mpolampola n'agenda wali eri ku Kyadondo rugby ground n'agikuba n'agijjamu omuntu. Kenzo still tyakoma okunafuna breakthrough eya City Ross International bw'atyo n'agenda maaso n'okuba nti atabala amawanga akubye ensinga zi Ivory Coast akubye ensinga zi Senegal akubye ensinga zi Togo akubye ensinga zi Sierra Leone akubye ensinga zi Rwanda akubye ensi ez'enjawulo era nga wetogera Kenzo ng'avudde ettaki agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo akomawo mu Tanzania asobole okuba nti agikuba ku Afro East Nation Festival East African Afro Nation Afro East and it is Afro East festival ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Harmonize bagenda mu maaso n'okuba nti bakuba endongo e Tanzania. Kenzo is the king of East African music at the moment. Tosobola kuba nti omugaana ssaawa zino oba kkiriza oba gaana ne Rema tasobola kuba nti amweyimamu ssaawa zino kkiriza oba gaana omuyimbi wa Uganda asobola okuba nti yeyimba mu Kenzo ebweru w'eggwanga kizibu njo guno omwaka Eddy yasobodde okuba nti alangirira gye bayita Eddy Kenzo oba Eddy Kenzo Festival jukira lino okubeerawo omwaka gwa 2020 omwezi gwali gwa kusatu naku z'omwezi 28 yagenda mu maaso n'okuba nti tebeerayo oluvannyuma okuba nti twagenda mu gye bayita first lockdown ne baggalawo. Kenzo akomye mu part to ava Istanbul agikubye oluva Istanbul adda wali e Tanzania oluva e Tanzania Eddy agenda kuba nti alumba Uganda mu style gye bayise Eddy Kenzo Festival jukira egenda kubeera ku Kolo Airstrip oyo bamuyita Musuuza tosobola kumwepimamu n'omuwangulu oyo mukambwe oyo boya mukambwe so n'olwekyo
nja beebaza nnyo okutambula naffe ebbanga lyonna mwebale kuba nti mutukkiriza mwebale kuba nti mutwagala mwebale kuba nti musubscribe era mwebale kuba nti mubeera naffe emirembe n'emirembe gwatolaba kuba nti osubscribe ng'osuubagala maaso kuba nti osubscribe nasobole kuba nti tukikuba ate nzaniagana ng'okikoze bampita rich boy antambi kim so bye bye for now. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.